olwokusatu enkya tukomawo n'olwokusatu luli paka July ono lwanagwako every Wednesday nga tuze ku discussinga okubalaga obuvundu n'obubi n'obutemu n'obulabe obadde bwekwese mu policy bannaddiini gye badeclines okwetaba mu validation yayo n'okutegeeza president nti ffe tukwagala n'obululu bwaffe bubwo naye abo bagundi abo abeekwese mu wansi wa office ya president mu kasonda mu kakoona ka ethics and integrity batemu kubanga omutemu nze soogera ku mutemu atta obusso omuntu n'amutema oba n'amukuba amasasi njogera ku mutemu atta omwoyo bano basiba myoyo batemula myoyo bw'okyakalanya abantu olaba covid yatugwamu katono awo namanyi nti covid yakosa ekkanisa si kanisa yokka yakosa ebyenzikiriza let me generalize yakosa ebyenzikiriza abantu baamala emyaka 2 nga tebagenda masinzizo tebalinya masinzizo ng'etteeka ligwa bugwi tova waka bw'ogendayo mwewandiise musooke mukuba amasimu mubuukinga ekifo kyo essaawa zammwe ez'okusaba buli muntu atule mu mita 4 abantu ogamba tebadduka abantu abamu tebasobola gumiikiriza naye nekaakati bw'onootuuka mu madiini n'ogabuuza bakyabuuza abantu kiki ekibagaanya okujja abamu bagamba nti ekigaana abantu okujja kubanga babateerawo online programs enjiri eri ku online enjiri eri ku ZTV enjiri eri ku radio naye ne babuuza tubanga ekyo kyekibagaanya okujja ate bano babujingo abatalina na kizimbe abantu batuula mu musana service ebeera live ku radios 6 service ebeera live ku salt media app ku YouTube ku Facebook ku TikTok service ebeera live ku salt television essaawa zonna ze bamalayo kakati ate bano babujingo n'abalala nga bo bagendayo kati n'omala oleeta ate etteeka poliisi abakkiriza ne bawulira nga gye babadde bagenda okusinza ate byakubataataganya bafaaza balina okwewandiisa buto abaawule balina okwewandiisa buto baimaamu balina okwewandiisa buto bapasita balina okwewandiisa buto ate abawandiika kati sina gavumenti bannakigwanyizi baali beetegekedde nga beeteekerayooko n'akalimo babeere ku boodi yesala otambula layini y'emmeeza ng'ogenda bavalidatinga kigende mu geyeeni ekintu kyabwe mu linnya lya Yesu.